Kato Lubwama abadde ayagala abantu ate abadde ayagala Katonda. Ebigambo bingi ebisobola okwogerwa kubanga omufu teyeewozaako, naye Kato Lubwama si muntu abadde tayagala Katonda. Era nyina video, nyina still photos nga zetusabe nafukamira nga takakiddwa tawaliriziddwa, nemuteekako emikono nemuteekako amafuta netusaba. Nangamba nti gwe waakiri nkukkiririzaamu kuba nakulaba era manyi nga wooli si ggwe, si magezi gaffe, abadde Katonda. So nafukamira netusaba, ne bwe yali agenda ettaka twasaba. Ennaku ezo twali twakamaliza essaala yaffe bwe twamala okusabaawo bagitambuza ku social media. Tuli wano okujaguza obulamu bwa Kato Lubwama, era nze ku lwange is a hero. Mukama yebazibwe, tulina kumwebaza sikibeerangako kino bwe kiti. Nsiika mikwano gyange nesifuna kakisa kubuulira njiri. Kakati Kato Lubwama ono tukuze ffenna, abadde ansingako emyaka 2. Nazaalibwa 1972, yazaalibwa 1970. Adde ansingako emyaka 2, twali twejeregaawo. Naye natandika okubeerako ne Kato Lubwama mu mwaka gwa 9 ebwayiise. Era nze okusooka okuyingira mu theatre yali Kato Lubwama nga baleese omuzannyo ku Terrace View Theatre ebwayiise, nampa tiketi nengendayo. Yansikiriza nnyo, naye nga ndi muntu wa kukola n'endya hand to mouth. So nga kimbeerera kizibu oluusi okgenda mu mizannyo, naye nga ajja ne twogera ebintu bingi n'ebimulanga nti ekyo kyoyogedde ekyo ngenda kiwandiikamu omuzannyo. So Kato Lubwama mbadde naye okuva mwaka gwa 9. Sijjukira kuwezaayo mwezi nga tetulabaganye, era ne ku luno tubadde situnaba kuweza wiiki ziwera 3 nga tetulabaganye. Kato Lubwama abadde ayagala abantu ate abadde ayagala Katonda. Ebigambo bingi ebisobola okwogerwa kubanga omufu teyeewozaako, naye Kato Lubwama si muntu abadde tayagala Katonda. Era nyina video, nyina still photos nga zetusabe nafukamira nga takakiddwa tawaliriziddwa, nemuteekako emikono nemuteekako amafuta netusaba. Nangamba nti gwe waakiri nkukkiririzaamu kuba nakulaba era manyi nga wooli si ggwe, si magezi gaffe, abadde Katonda. So nafukamira netusaba, ne bwe yali agenda ettaka twasaba. Ennaku ezo twali twakamaliza essaala yaffe bwe twamala okusabaawo bagitambuza ku social media. Twava mu bulamu obuli private gye twaliranga ebikomando ne tunywa caayi. Twava mu bulamu obwo bwe butyo, naffe kitwamanya ngeri gye twayingira bulamu bulabika nti bukwata ku buli muntu yenna, ne bwe muba temuyinaawo wa kamera era ogenda olaba nga kyemukoze nga ddakiika emu bakisuddeyo. Naye tuli wano okujaguza obulamu bwa Kato Lubwama, era nze ku lwange is a hero. Kato Lubwama is a hero. Gye twanyweranga caayi mu kalu ne tuliirako kituliriddeko okuvaayo n'otuuka ku ddala lino lyatuuseeko nti ng'omulambo gwe gugalamiziddwa waka gukomeziddwa waka, ne tusangibwa nti tulinamu omuntu omunene mu gavumenti, Deputy Speaker, kya kitiibwa nnyo. This man has walked his journey. He has fought a good fight. Abadde fight talyangako bya bwereere, tekituukikako kino. So nga ate tali wano wokka nti agendagendako mu theatre, National Theatre, naye ate agendagendako ne mu Parliament bwe nakitegeddeko.
So gye tuva mu ghetto nnyo ffe bantu abatali na ssuubi nti balitwalayo ebirango byaffe ne bisomebwa nti twafudde. Naye Kato Lubwama, I celebrate him nti yatuuka n'okukola TV. You can imagine abantu abadde batasuubira kutwalibwa birango kubisoma n'akola TV. Era bwe yali agijjawo yajja n'aŋŋamba nanga nti wabula oli musajja, ne mugamba ne siri musajja wabula Katonda yannyambye nyina abantu bannyambako teyandisobodde kutambula. Nanga nti effe ebyaffe bizibu, abantu ne bambalaga emizannyo nga mirungi tebayinzaga nti basonde musasule bino mukole operational cost. Nanga nze njitadde naye n'aŋŋamba nti ayagala ssente ezivudde mu TV n'endala z'anaabafunye azimbe wano ku kasozi kano, azimbewo theatre production. In fact plan ze zibadde zakuva mu nnyumba eno azimbe ewalala wano wabeerewo production ya Katemba, music ne films n'ebirala bingi. So nsaba abakungubazi bannange tutwale ensonga eno nga nkulu. Omuntu yenna omukulu ali wano, omusajja ono ajja kusanyuka nnyo gy'anaabeera nga ekintu kye yali aloota kikoleddwa kituukiddwako. Yapangisa ekizimbe oba kya Muyindi awo Kodi Kampala, era nampita ntugende tulambula nanga nalese obutebe bulungi, naye mu kaseera katono nga theatre ne bagijjeewo kubanga yali apangisa bupangisa. Owekitiibwa Right Honorable anti kakati emitwe gyatabusetabuse dda Deputy Speaker wa Parliament, tusaba kubanga betutuma gwe tuba tutumye omuntu omutuufu. Mu Uganda mulimu theatre emu, nze gye mmanyi, National Theatre. Tusaba mukitutere mu nkola wabeerewo theatres eziwera mu bitundu ebitali bimu. Abantu baba ne stress, abantu baagala okugenda okusanyukako, okusekako, okukyusa ku bulamu. Obulamu tebuli serious throughout, bwagalamuuko okurelaxinga. So kijja kuba kyamaanyi nnyo Parliament bwe yisaayo ekiteeso ekizimba theatre nebbulwamu amannya g'omusajja ono, nebbulwamu amannya ga omulongo Kato Lubwama. Abadde n'ebirowoozo birungi. Nsanyukidde nnyo ennaku ze ezisembyeyo nti yamanya nti omutima gwe gujja omutwala n'atusingako ffenna, n'ayiginowaninga lipooti n'agiwummuza wali ebbali, n'alivinga the last days in the happiest way. Abadde musajja, bw'aba ayagala kyannyanja akifuna, bw'aba ayina mukwano gwe nga baleeta kiri n'agamba nzijjaawo kukima kyannyanja, ndowooza mikwano gye mwenna mukimanyi. Asanyusa, abadde musanyufu, era tafudde nga abadde ku ndiri. Baamutegeeza obulwadde bw'omutima si bwangu nnyo, naye eŋŋenda yonna gye yagenzeemu ye yagenze musanyufu. Ekituufu kiri nti tetuyinza kusanyuka, tolina wotandikira kusanyuka, naye ng'ekiraamo kye kyakuba nti tubeera wano tusanyuke, tucelebratinga obulamu bwe. Alivinze bulungi obulamu bwe ne mu nnaku ezisembayo. Olwaleero tukuŋŋaanye wano, tulina okusoomoozebwa obanga ddala naffe bwe tuli batuvudde mu nsi tunaafuna akakisa kano. Guno guba mukisa gwennyini, okukuŋŋaanya abantu ab'engeri ezitali zimu ne bakuŋŋaana nga tewali akaayana na munne. Wano waliwo buli kibiina kya byabufuzi, waliwo endowooza eza buli ngeri. Owedda ndaba baganda bange Abasiraamu, Sigida weeziri, Sapule weeziri, abalokole weetuli, tewaliiwo akaayana na munne. Eno embeera ekkakkanya. So tukubire Mukama engalo ez'amaanyi, omusajja ono atukuŋŋaanyiza era atujjukiza nti waliwo olunaku bwe ruti. Atujjukiza nti waliwo olunaku bwe ruti, olunaku lwe bakuleetera mu kibokisi nga tomanyi ddala kigenda mu maaso. Musajja ndowooza tumujjukireko nti akoze Kodro 7.
akoze kodro 7 nti yazalibwa mu gye 7 eyo si 7 esooka nafa ku ssaawa 7 eyo si 7 yakubiri nafanga mu 7 eyo si 7 yakusatu n'agamba tumale ennaku 7. So atenga ffe bibiri kale tukimanyi nti 7 is a number of perfection. Katonda bw'amala okutonda ensi olubereberye lwakubiri lwakusatu lwakuna lwakutaano lwamukaaga okusanyukira emirimu gye nti ensi eri perfect nga bw'ajagala. It was that 7th day n'awummula. So omuntu yenna ayagala okwogera ku Kato njagala akiraba ekyo nti Kato has been blessed. That's why we are here, and he has ended a blessed man in this life. Kodro 7 tekoleka mukyagijjukira jingambire neighbor yazalibwa ddi mu gye 7 nafa ku ssaawa mmeka 7 nafanga ennaku z'omwezi mmeka 7 n'atuwa ennaku mmeka ze tumala nga tukungubaga 7. For the interest of Right Honorable Deputy Speaker era afudde ku mulembe gwa 7. So ye buli w'omwetololezo oleeta 7 a number of perfection. Njagala okwogerako eri maama n'abaana. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Joshua abasinga obungi temuze na Bayibuli naye kati Mukama yatugondezaamu ziri ku ssimu. Joshua essuula 1. Joshua essuula 1 weewaawo ekyamateeka olwokubiri essuula ya 34 yesemba tuleke tuyingire Joshua. Mu kyamateeka olwokubiri essuula ya 34 anaabaho omuwaaka Musa waafiira nga tatuusizza abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubize. Era Bayibuli yetulaga mu kyamateeka olwokubiri essuula 34 Deuteronomy. Abavubuka tulina bangi abatamanyi kyamateeka olwokubiri, buli omu abuuza mu what is ekyamateeka olwokubiri. So Deuteronomy chapter 34 baakaaba ennaku 30 Katonda n'abiyingiramu n'ategeeza Joshua nga bwe tugenda okusoma mu kitabo kya Joshua essuula 1. Bayibuli egamba bweti, ntandisa n'olusooka. Awo lwatuuka Musa omuweereza wa Mukama bwe yamala okufa, olaba ne Musa afa guma, kubanga tewali ngeri yonna eva wano kutuuka eri Katonda nga tovudde mu mubiri guno. Mubiri guno guteekwa okwabizibwa. Pawulo agiyita nsiisira. Ensiisira eno emala kwabika, omwoyo ne guvaamu n'osobola okudda eri Mukama. Awo lwatuuka Musa omuweereza wa Mukama bwe yamala okufa, Mukama n'agamba Yoshua omwana wa Nuuni omuweereza wa Musa ng'ayogera nti Musa omuweereza wange afudde. Kale golokoka osomoke omugga guno Yoludaani, gwe n'abantu bano bonna muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri. Buli kifo kye mulirinnyamu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe nga bwe nagamba Musa, okuva mu ddungu n'olusozi luno Lebanoni okutuuka ku mugga omunene omugga Flat, ensi yonna ey'Abakiiti, era n'okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi olw'ebugwanjuba we waliba ensalo yammwe. Tewalibeera muntu yenna aliyinza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nga bwe nabeeranga ne Musa bwe ntyo bwe nabeeranga nammwe. Siikwabulirenga so siikulekenga. Ddamu amaanyi, guma omwoyo, kubanga gw'oli basikiriza abantu bano ensi gye nalayirira bajjajja baabwe okugibawa. Naye mala okuddamu amaanyi
n'okuguma omwoyo ennyo, n'okuguma ennyo omwoyo, okwekuumanga okukolanga amateeka gonna bwe gali Musa omuweereza wange ge yakulagira. Tokyamanga okugaleka ku mukono ogwa ddyo newankubadde ku mukono ogwa kkono, olyoke oweebwenga omukisa buli gy'onoogendanga yonna. Olunyiriri ntuuse ku lw'omunaana. Ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwako, naye onookirowoolezangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukolanga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu, kubanga bw'onooterezanga bw'otyo ekkubo lyo era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo. Olunyiriri olw'omunaana luwanvuko era lwetaaga okulwetegereza. Si nze nkulagidde lwe lw'omwenda. Ddamu amaanyi. Katonda akiddamu emirundi mingi ng'agamba ddamu amaanyi, guma omwoyo, totyanga so teweekanganga, kubanga Mukama Katonda wo ali wakati, kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli w'onoogendanga wonna. Nvudde ku lunyiriri olusooka mu kitabo kya Joshua okutuuka ku lunyiriri olw'omwenda. Twogera ne maama w'abaana asigadde, waliwo ekigambo ky'enneewala okukozesa, kubanga waffe mu Bayibuli bakitugaana mu Timoseewo nti omuntu aba tannaba kuweza myaka 6 tokimulangirirako okuggyako nga ye yeerangiridde. Era sandyagadde bakikugambe, nkisirikidde akimanyi tebakikugamba. Oli bwakikugamba mugati nedda, ndi maama w'abaana. Yes, Bayibuli egamba bw'omala okuweza emyaka 6 era nga tolina interest yonna yakufumbirwa, awo osobolera okugamba nti kale neerangidde. Era osobola okugaana okyogera. Wano mu Uganda twalinawo omukyala yakyanka nnyo, yali anoonya omubeezi ku myaka 75 era ng'atambulamu awo. So ebigambo ebitali birungi nnyo tusobola okubiteeka ebbali kubanga ne Bayibuli ebitugaana. Naye Katonda agambye emirundi mingi nti ddamu amaanyi oguma omwoyo, ddamu amaanyi oguma omwoyo. Weewaawo akyogera ne maama w'abaana n'abaana, naye ate akyogera naffe ffenna. Bw'oba tozzeemu maanyi n'oguma omwoyo tosobola kuwangula mu nsi eno. Oddamu amaanyi n'oguma omwoyo osobola okugenda mu maaso. Tulabye abantu nga baweddemu amaanyi ne betta. Tulabye abantu nga baweddemu amaanyi ne batta bannaabwe nga babasalira omusango ogutali gwabwe. Nalumwa nnyo omukuumi bwe yatta minisita, nga minisita si ye paymaster, si yateekwa okumusasula. N'abalala bangi ndowooza okuva ku olwo abantu bagenze buli kaseera tufunayo nti onasoona, onoyesse, onalese kannooti, onaakoze bw'ati. Naye ekiba kibulamu kintu kitono nnyo, kuddamu maanyi mu Mukama waffe na kuguma mwoyo. Eno ensi tewaliwo gwegondera, wabula egonda nga weesize Katonda. Tewaliwo omuntu ayina waaluma ensi ng'agamba wennuma wagonda. Buli gw'osanga agamba ensi ekaluba, ensi ekaluba. Naye Mukama waffe Yesu yakitugamba. Osobola okuwandiika notisi mu kitabo kya Yokaana essula ya 16 olunyiriri olwa 33. Yokaana 16:33. John chapter 16 verse 33. Yagamba bw'ati nti ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku. Mu nsi mulina ki? Ennaku. Naye mugume kubanga nze mpangudde. Era naye owulira aleeta akagambo okuguma. Mugume kubanga nze mpangudde. Ebyafaayo biraga nga Sawulo yali musajja muzira nnyo. Naye mu Samwiri ekisooka essula ya 17 yali amaze ennaku 39 ng'alemeddwa okuwangula Goliyaasi, ng'ekimulemesezza alemeddwa okuguma n'okuddamu omwoyo. Omulenzi omuto Dawudi bwe yajja yamugamba nti mwenna abasajja abooluganda, waleme okuba waggwaamu omwoyo olw'Omufirisuuti oyo.
ayinza atya okubakanga oyo omusajja omufirisuuti nze nja kugenda nja kumweŋŋanga naye bwe mba naagenda era sitiru muddeemu amaanyi mugume omwoyo. Sawulo n'amugamba ojja kwesomera Samwiri ekisooka essula 17. Sawulo n'amugamba nti oli mulenzi bulenzi tolina kyosobola kukola ku musajja oyo. Omusajja oyo muzira era mulwanya okuva obuto. Naye gano ge mazima. Sawulo gwe mulundi gwe ogwasooka okulaba ku Goliyaasi. Tamanyi oba yalwanako batalwanangako naye okutya kukuleetera okuwaana ekikunyiga. Maama w'abaana owulira? Okutya kukuleetera okuwaana ekikunyiga. Weekanga okiwadde amaanyi. Kati tunaayitawa, kati tunaddawa, kati ani anaatuyamba, kati ani anaakola atya. Zabbuli 121. Zabbuli 121. Dawudi agamba nti nayimusa amaaso gange eri ensozi okubeerwa kwange kulivaawa. N'amala n'ayanukula nti okubeerwa kwange kuva eri Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Yenna gw'oba ofiiriddwa Katonda aba asigaddewo. Katonda yekka yatasooka yatakoma, ye Alpha and Omega. Naye ffenna tulina we tukoma era kitumanyi tunaddamu okuŋŋaana bwe tuti nga tuli bangi ng'ani agenze nze abuulira oba gwawulira. Naye buli abeera asigaddewo oteeka okumanya nti akalulu kakubiddwa mu ggulu nga gw'osobola okugenda mu maaso. Katonda kyavudde agamba Joshua nti ddamu amaanyi ogume omwoyo, bano boolaba boosigazizza, wakyaliwo olugendo lw'okutuuka mu nsi ensuubize. Tewali muntu aliva mu nsi ng'amaliriza byonna. Era sanyukanga nnyo okubanga olina by'ogoba, sanyukanga nnyo okubanga olina by'oluubirira. Bayibuli yetugamba mu ngero Proverbs chapter 16 verse 9 nti a man's heart plans his way, but only God ordains the steps of that man. Omutima gw'omuntu guteesa amakubo ge naye Mukama yaluŋŋamya. So tweyongera okubeeranga nga tuteesa bulungi. Ensawo yo ne bweba terimu kantu konna, ne bw'oba tolaba we kinaava, yongera okubaawo ne pulaani ennene. Ove mu nsi ng'olina pulaani gy'olese nga bwe ntandise nga njogera nti Kato alese pulaani ayagala okuzimba theatre, ayagala okukola production. Tosobola kugamba nti byonna mbimaze. Mu nsi muno tuli mulire, akati omala n'okakwasa omulala n'agenda mu maaso n'atwala omulimu mu maaso. So maama w'abaana akati kati okakutte, abaana ndaba abato bangi, naye nsaba mukole ekintu eki, mugume muddemu amaanyi muwangule Goliyaasi. Mugume muddemu amaanyi muwangule Goliyaasi. Mu maka mwe nakulira twali situlabangako kufiirwa era twali situlinawo malaalo wadde. Naye muzeeyo omusajja yasooka okufa. Nakulira ku kojja era gye nali manyinga wali taata ne maama. Naye bwe yafa twewunya tugamba tutandika tutya okuziika, tutandika tutya byonna. Nitwalabirawo nga biwedde ne tugenda maaso. Yaleka ndi muto naye kaakati ndi mukulu. Waayitawo emyaka mitono ne mukwano gwe naye n'afa. Gwe nali mpita maama. Tulina waliwo enkola eyo nti omwami bw'amala okugenda wayitawo ebbanga ttono n'omukyala n'agenda. Kati ogumiddeku ffe tuli bangi naye ffe tugenda kugenda. Weewaawo nsaba mwenna bonna bakungubazi bannange bennanga bamulabyewo, mukomengawo, funa engeri gy'ojja mu ngeri yonna. Abantu mwenna ab'obuvunaanyizibwa mwandifunye essimu ya maama w'abaana ono n'obanga omukubirako, ne bw'oba tosobodde kujja jangu mu ngeri ya mobile money, tomanya ngeri gy'asobola kugulamu mata. Naye kyembadde njagala okwogera nti bamaama bagoberera nnyo kasita bataata bagenda. Naye bw'obanga oyagala okufa, tunulira abaana abo bakyali bato, tobaleka. Bwe tuva wano ddamu amaanyi ogume omwoyo. Ffenna tujja kwogera nti oli courageous, naye tugenda okwogera nti oli courageous ng'oledi olina self courage. Wezzeemu amaanyi, weesige Katonda. Buli owulira nga gaggwamu yimusa emikono omusabe akwongera amaanyi ogende mu maaso. Bano abaana gw'ojja kubeera ku mbaga zaabwe.
gwejja kubeera ku mbaga zaabwe. Ebigambo bino byenjogera ondowooza osobola okulaba nti gye natandikidde si gye ndi sobola kuba mukalu bwe nti Katonda ampadde amaanyi era byenjogera bya Katonda. Abaana bano gw'oli bafumbiza ate gw'oli bawasiza, gw'oli basomosa Yoludaani, gw'ogenda okubatuusa mu nsi ensuubize taata gy'abadde abagamba bulijjo. Olinga nga ye gw'omunafu naye bw'oli asigalawo yabeera ow'amaanyi, kubanga amaanyi si gaffe, amaanyi ga Katonda. Katonda yagamba Joshua nti lekeraawo kaaba situka. Kino kyekisuubizo nga bwe mbadde ne Musa bwe ngenda okubeera naawe. So Katonda bw'aba alina amagezi g'abadde awa omulongo agenda gakuwa ate bw'ogattaako agago gye bayita ddaabo portion, gye bayita ddaabo anointing. So Katonda agenda kubeera naawe nga bw'abadde ne Kato, era agenda kubeera naawe era nga bw'abadde naawe ate abeere naawe nga bw'abadde ne Kato. So there is no need to worry. Be of good courage. Ddamu amaanyi ogume omwoyo. Ddamu amaanyi ogume omwoyo. Buli kimu kijja kusoboka. Engeri gye kinaasobokamu nze naawe tuliwo okukkiriza. Bayibuli eyogera mu Bebulaniya 11:6. Hebrews chapter 11 verse 6. Egamba bweti. No man can please God. In the Bible context, man means a human being, whether male or female. No man can please God without faith. And whoever comes to God must believe that God is, and is the rewarder of those who diligently seek him. Katonda tebamubuuza bibuuzo. Okusalawo kwe kuli final. Wabula akola naawe n'akwongera amaanyi. Sobeera n'okukkiriza, kubanga okukkiriza kwe kusanyusa Katonda. Bebulaniya 11:6. Era abanyiikira okumunoonya ye yennyini ate yabawa empeera. So agenda kuwa empeera ennungi. Twandyagadde tukomewo ng'oli musanyufu otunoonyeeko, kubanga era akaseera kajja kutuuka wano oveewo otambuleko. Jangu ku Salt Media waggule, jangu mu House of Prayer waggule. Ffe mu House of Prayer Mukama yaŋŋamba nti Bujingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. That's why I'm here right now. So lugule era mwenna abali wano buli lw'owulira ng'oyagala kusabako House of Prayer uniqueness yayo yeno. Titwagala ssente zo, twagala mwoyo gwo. Titwagala ssente zo, twagala omwoyo gwo. Waliwo akaseera we katuuka ng'olina heaviness ku bulamu bwo, weetaaga kujja mu kkanisa. Tewali bibuuzo bibuuzibwa. Ne bw'onojjayo enkya ojja kusanga ng'omuntu ayambadde entalabuusi oba alina sapule oba ali atya. Tuli kinta buli. Nayiga ekigambo kimu era n'ekikwata nga kikulu nnyo. Learn to coexist with other people and in harmony. Learn to coexist with other people and in harmony. Kikulu nnyo okumanya nti mu nsi tosobola kubeeramu wekka, ddiini yo si y'eneebeeramu yokka, si gwe ogenda okubeeramu wekka. Ne bweba business kkiriza n'abalala bakole, ne bwe kiba ki kyonna kkiriza n'abalala bakole ki, bakyetabemu. Nga nfundikira ebigambo bya leero, njagala okukubiriza buli muntu okukebera mutima gwe. Singa Yesu addidde wano, weetaaga okutereeza obulamu nga bwakkirira oba butereevu, ajje. Waliwo agambye nti ajje, oyo nno ati mutereevu. Aliwa agambye nti ajje. Senkubuge. Bannanga bagamba nti ajja atutwale kati tuliteredde mumanike emikono. Tewakyaliwo kakutereeza oteredde bulungi. Okay. Agamba nti nze nninga mulokole ngenda kwogera amazima, agira alinda muwanika omukono. Agira alindako. Kakati twetereza abooluganda. Twetereza abooluganda. Mu kifo ky'okugira nga alinda, kati naye tagaanya agenda kugira nga alinda, nenaffe obulamu tubuweere ddala eri Katonda omulamu. Tuyimuse emikono tutereeze obulamu bwaffe. Ogenda kwogera ebigambo byo bya kyama. Mukama omugambe kino kyendabyeko, njagala kutereeza bulamu bwange naawe. Simanyi lumba ekyo olulintwala, simanyi oba leero bankyanawo emyaka emeka, naye uyimuso emikono gyo oweeyo omutima gw'eri Katonda mu ngeri omuli
obeeko kyoyogera naye ate enebeera evidence nti this is possible to every person that is born. Kino kisoboka ku buli muntu yenna. Wabula ekitasoboka nnyo kwe kutukuŋŋaanya nga tuli bwe tuti nga tuli bangi n'omala ennaku musanvu nga walangirira nti ojja kusigalawo nga bonna waliwo abantu. Naye nakyo kisabe Mukama gw'olituwa wiikisi 2 tujja kukuŋŋaana situjja kufaayo. Yimusa emikono gyo. Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. Oyo ye Romans 10:10. Romans 10:10, Baluumi 10:10. Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Byonna ebikolootereza obulamu tebiri mu mukyalawo, tebiri mu mwami wo, tebiri mu muzadde wo, tebiri mu muganda wo, tebiri mu mukulembezeewo wadde mu pulezidenti, biri mu ggwe. Omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu n'asalendalinga obutali butuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Olw'ekumi mugamba nti abamukkiriza tebaliswazibwa era tebalikwatibwa nsonyi. Ddamu ebigambo bino ogamba nti ayi Mukama, olunaku olwaleero ntereeza obulamu bwange, neegaana sitaani n'ebikolwa bye byonna, neenenya mu maaso go obutali butuukirivu bwonna, mu byenkoze, mu butakola, mu kujeema, era nga neekutulako na buli ndagaano yonna eyankolewa Adamu ne Eva. Ekibi ekisikire nkyekutulako, nkinaaba mu musaayi gwa Yesu ogwayiibwa ku lwange. Neekutulako endagaano z'ebika, n'ez'ebukojja, n'ez'omu masaŋŋanzira, bye nabuuka obubuusi, bye nasanga ku mirimu, mu nju empangise, bye bannyokereza, mu loogi, mu relationship z'ensi, buli mwoyo gwonna ogwannyambala ngwekutulako olwaleero. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Twala obutali butuukirivu bwange gwe yanfiirira ku musaalaba, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Mpa ekirabo kye wasuubiza abakukkiriza nga gwe Mwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu aluŋŋamye obulamu bwange, kubanga kyawandiikibwa mu Baluumi 8:14 nti abaluŋŋamizibwa Omwoyo abo be baana ba Katonda. Njagala kubeera mwana wo. Ennaku zonna zensigaza mu bulamu bwange nkole eby'ensonga. Sangula amannya gange ogajje mu bitabo bya Geyeera, ogawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutaggwaawo. Na buno obwavu bw'ensi jjamu amannya gange. Sangula amannya gange gave mu kubonaabona, gave mu kulemererwa, gave mu kufa nga ndi muto, gave mu bikolimo, gave mu bisiraani. Wandika amannya gange, ayi Mukama, mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo, mu kuwangaala, mu kuwangula, mu kugaggawala, mu kutuukiriza ensonga yo gye wantondera. Njatula nti ndokose nga sikwatibwa nsonyi. Ndokosa ayi Mukama, ndokosa ayi Mukama, ndokosa ayi Mukama, mu linnya lya Yesu. Amiina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.